Ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the king himself, King Smith. Wano ku BTM TV. Unako lwayo tugenda mu kanyumiro kaffe ke bayita Let's Talk with King Smith. Wano wenyini nyini program yaffe before 5. Wenjogera kuna abantu abenjalo ku nsonga matters concerning the country oba ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda. It's about money, fame and power. So unako lero nkyalidde oba ndeese omukulu amanyiddwa nga Wisdom Kaye. Agenda kuba tunyonyako ebintu binyadde mu industry eno okumala ebbanga nyingi naye because of enkana ezibadde zijjawo nga zigenda maaso mu industry yaffe ya Uganda nsazeewo muleete abeereko byattaanya n'okwogera. Twamulabako mu WUMA, tumulabeko mu Uganda Musicians Association, tumulabyeko mu ntalo z'ababbalamu, waliwo billions 45 ezaafulumye tetumanyi mayitire gaazo, waliwo billion emu yasooka okufuluma naye tetumanya mayitire gaayo. So bino nanjagala be nga bitunyonnyola so kubanga tugenda maaso tukwaniriza mukulu Wisdom. Bana insansi okuba n'omunene Smith. Ogamba otya? Wendi ndabyo ngamba mbadde mu ntalo simanyeza WUMA bikoze bitya. Omanyi kati wiiki eno ndi mukungubaga. Chovola nyambadde black. Ndi mukungubagira radio nti I wish radio moze radio yaliwo. Twandikubye embwa zino zonna. Lwaki? Eziyingidde mu kutta industry. Embwa zino zaagala zikola obubaddi zaagala zaagala power zaagala ne ssente. Osegera kye nkugamba. Lwaki ekikula ky'omuntu oba okiyita embwa? No, kankubuulire waliwo omuntu watuuka n'ayonooneka n'afuuka useless. Kati ng'omuntu yaleese amateeka gano. Tosobola kuleeta mateeka ng'ogenda kutta Uganda. Tosobola kuleeta mateeka ng'ogenda kutta government mw'okolera. Tosobola kuleeta mateeka ng'ogenda kutta legacy ya President Museveni. Ani yaleese amateeka gano? Ngenda kugamba naye nze Kaye Wisdom Sebo ndi National Coordinator wa Trade Union. Nkola ne Ministry ya Agenda ku National Cultural Forum. Ontegedde? Ebyo byokka ebitiibwa byo? Abingi ndi Vice President wa Federation y'abayimbi ba gospel. Nzirira omusajja gwayita President Anek fe tumuyita Trump. Era naye ayinamu entalo. Omusajja omugagga yawa Levikson Sen. Nedda woba mugagga. Omanyi kakati abayimbi ba gospel twalina endowooza y'obwavu. Nga buli abatukulembera baavu balina n'ebirowoozo byavu. Kati n'abaali batukulembera nga we bajja batugamba kimu tugende ku Prayer Mountain tusabe tunoonye Yesu tunanoonya Yesu oyo atalabika pakaddi kati ne tulonda omwana Lanek ava mu America alina ssente gwe tewalaba ku Shirley Levikson wali olabye y'omuyimbi nga muyimbi munne asobola okuwa emmotoka ye Lanek yawa Levikson Benz ku show Benz etali ya South Africa. Ekyo si asoso kikola mu nsi yonna naye twamulaba nga alwanira akawunga wani wa Pastor Senyonga ne amabaafu. Mu Uganda mumbuulire y'omuyimbi nga muyimbi munno yakuwadde. Vakono ow'ekiwatule gowaana ow'ekiwatule ssente za Museveni zaagabako ate agabako buprimo. Lanek akyali muyimbi? Omuyimbi nga kinatafulumya luyimba. Myaka nga 10. Kale, eyo si ensonga yatuleese olunaku olwaleero. Nya tugende ku nsonga yatuleese olunaku olwaleero. Ki ekyabaawo mu WUMA? What happened? WUMA twagitandika twali ku rafters. Sendi najja ayogera ekintu ky'obusiru nga defendinga Wasura. Wasura yali abba ssente z'abayimbi. Radio n'ayimuka n'alumba Sendi. Katamukube. Inze kankubule muganda wange Smith w'olabanga omuntu ng'akubba ngabba n'akubbiramu naawe. Omuntu oyo aba mubi nnyo. Atabbye olunaku lumu. Kati Wasura yatubba yali mu UPRS okuva mu 1980. Pakanga naye atubba Salim Sare yaŋŋamba Jeno Sare yaŋŋamba nti tone sempi gye yandeetera Wasura ne muwa ssente Jeno Sare tuli ku TV ya ggwanga mukootinga n'agamba naye kijja kunnuma nnyo bwe naazuula nti Wasura abadde mubbi ne mugamba okigambire nnyo we okiziikire akakiiko ne kajja tugenda kunoonyereza Wasura nga mu butuufu omusajja yali atubba naye nga ffe abalwana abawuma tebaliiyo. Jjukira WUMA etandika nga Save Uganda Music nga radio yali kati Sendi bambi mu butamanya maybe yali adefendinga Wasura ka radio yali amuliddewo. I liked radio because radio mu kintu ekyetaaga kuba radical ng'aba radical kati Save Uganda Music gyetandika ne tugitandika n'abamu so singa onzo omukulembeze mwagitandika nga kisinde n'emala n'efuuka association WUMA nga wala Federation y'abayimbi ba gospel ng'etwala ba gospel kaakati eri WUMA etwala basachula naye nga naffe abagala music kubanga nze ku Trade Union sikulembera abayimbi ba gospel bokka okisegeera kati eyo gye tuva now Wasura nze lumu twali ku National Theatre ng'olukuŋŋaana lwa UN UNESCO manya of course UNESCO is part of UN ngenda okulaba nga ku teba agenda okwogerera industry y'abayimbi ye Wasura
Nembuuza Minister Peace Mutuuzo yali akajja okuba Minister Agenda Wasula ayogera ngaani wano okutwogera ng'abayimbi. Ne mbagamba Benon Kibuuka wuuli Sophie baali bakamulonda to cut the story short ne bamujja ku list ne bateekako Sophie ne Benon Kibuuka. Kati mba nfuluma Wasula najja waliwo omukyala bamuyita Eunice kati akola mu KCCA Assistant Commissioner wa Gender by then nga Minister wali ne musiitwa akola ku National Theatre. Wasula nankwatako nanga Wisdom nga bamujje omanya aba mafia balinga bebati nga babawe enkuŋŋaana ezo ez'amaanyi nga abayimbi bali eyo beebase nga olaba kakati beebase amateeka gayita bali eyo mu sexy bali mu kweyokya. Baani bano weyogerako? Anti abayimbi kati amateeka gazze kamalize kiri omanya abayimbi bebaka nnyo. Kakati munnange Wasula nga nkoonako bw'ati nga Wisdom ekikusumbwa kimu bwavu. Ne mugamba ogambye ki? Nti bwavu konzenze Wisdom mutabani wa Kaguta gw'ogamba obwavu. Ulira kano mmalayo. Ne mugamba mukulu Wasula mbadde nkuwa ekitiibwa kubanga oli Deputy Kaggo wa Kyaddondo okiikirira Kabaka wano. Naye konvumye omwaka guno kandabe tyoba ogenda kumala mu ofiisi eyo. Ladies and gentlemen, watwala ku BTM TV tugenda kubanga twogera about money. Yes. Sente. Is this the quest for money? No. Mulugube gwa sente gwe gubatawanya nga gwe Wisdom ne banno mu nsika eby'okuyimba. Nze Wisdom era abayimbi bano ba John Black baani abakajja bagamba naye Wisdom yani hit ye yeruwa. Nze Wisdom nakatwala emirambo 4 egy'abayimbi mmotoka yange. Ogitwala oli musezi. Zika. Abayimbi olaba padde bitama gendo buze taatawe yagaana bugembe okubulya n'agaana ne pasa kigana n'agamba njagala muntu ogwo bayita Kayi Wisdom yagenda okubulya ku mulambo gw'omwana wange. Naye ng'oli musumba. Nzikiriza Yesu nze. Wisdom, what are you fighting for? Money? I'm an activist. Ndi mulwanyirizi wa ddembe lyabamu abeebaka. Tugambe nti okola mulimu gwa nakyewa. Kati wuliriza ndi national coordinator wa trade union y'aba artists. My job is to fight injustice. Kulwanirira mukozi bannonda nakulo actually ndina mukalulu essanja kyaweddeko nesimbyewo Joanita Kawalya yesimbyewo Anita Seruwaji yesimbyewo ka electoral college bannondera ambasaba abatulaba abayimbi abalina okulonda nti munzize mu office. Who pays? Because we're talking about money, who pays Wisdom? Nze Wisdom kyolina okumanya bwemba nyina kyenjagala nkifuna bwemba njagala emmere Salim Salah jimpa ntuma omwana n'agikimekapeeka. Oli musabirizi? Sisabiriza. Amanyi omulimu gwe mbakolera. Actually artists are not beggars. Ekiriwo kati omusajja wamwe gomwana ow'ekiwaatule kyemmunenyaako kimu ebirala byonna mwebaza nti yaleetera omukulembeze w'eggwanga okumulaga nti abayimbi ba beggars. Abayimbi tebalina kuba ba beggars. Osegeera gwe ne bakugulira ndawo ya poti empale bakuzimbidde ennyumba emmotoka bakubya amasasi oguze simanye hamma bite tebakuta era nzo yo mwana namugamba omanyi mugenda ne mujereganya abantu ababere enansa nakambabuulire mulabe ekiwaatule simanya najjera kiwaatule nze nyina plot 10 muzeeyi wange Tom Semajwali awa ettaka ddene nnyo ali eyo fe twagenda ngeyo ku kyabanku tewali ekolerera baali kuwa buwi no naligula ne sente zange atogambye muzeeyi yali muzeeyi wange alina ebibye bali abazimba ku ttaka lye gendo mubuuze oli yajja n'abagamba mu kamera oyo agamba nti munene wa kabi yajja n'abagamba nti no yazimba nnyo naye ng'ozimba ku ttaka lya kitaawo yazimba ku ttaka lya kitaawe emmotoka Museveni yagimuwadde studio eyo gyalina gye yeeyagalira mutasobola na kujja mu kamera kugamba nti studio y'abayimbi. Abakyatula nkyalina omukulu amanyiddwa nga Wisdom Kayi. Kamale yake nansana kati kankubuulire abantu b'e Najjera kamera eruwa abantu abo bonna boolaba ababeera e Najjera Ntinda Bukoto Kololo boolaba either bazimba ku ttaka lya kitaabwe oba babeera mu bataata baabwe mama baabwe oba baakafuna ssente. Nze nazimba Lubaga njagala ojje Lubaga olabe wa plot n'ogifuna that easily. Kati abakafuna ssente ne bana ababbye gavumenti ya Museveni. Wisdom kiraga muno toli wakakati oli wadda. Anti uliriza bali bennumba abanejjeera bambi baleme kweragira ku bantu bamulembe guno bakafuna ssente ekikuluma kakati nkugambye nti bwe mba njagala emmere ati actually emmere gye njagala sale tasobola kumpa chips simanyi enkoko era mpa ku eyo nandigobe simanyi bitya Wisdom gatuva ku nsonga eno what is your cause neda Wisdom gatuva ku what is your cause lindako malizaako edda nkulidde Nakasero
Sinakasero eno gye mupamamu gye muteekamu bica eyo nakasero yammwe eyo yammwe nagamba Nyakaana ng'akyali mmeeya wa Central ne mugamba nkulidde e Bulaaya gye mbadde sirabanga booza nguudo during day ne mugamba Nyakaana gwe abadde mu America gwe mmeeya lwaki okkiriza bano kasasiro ne beera ssaawa 4 enfufu eyimuka ansaze yampa ne mugasola kuddamu kuwa kalulu fe nakasero gye nakuliramu nga ebisasiro babijjawo ku ssaawa 10 kitundu nsomedde Nakivo Bbulu kati bazimbye bino bizimbe bye muwaana nga ndaba paaka empyo giraba basooka kuteekawo ttaka nga wetusambira omupiira nze baayokyanga paaka yadi nga simanyi kye bayita paaka yadi nze kyemanyi mu bwongo lujja kakati siri mukulu nnyo lindako history abantu baagala omumanya banya tugende ku nsonga njagala nkubuuza ekibuuzo what is your cause nzija ku cause what is your cause siri mukulu nnyo ne Kampala what is your cause ezimbiddwa nayo my cause is banteeka mu bifo bino saagala wayite myaka 10 Sindi Shiba bagambe naye Wisdom wali mukulembeze ng'oli mu ministry otambula e Bulaaya ku ssente zaffe mmwe ntambula ku ssente z'abayimbi nze ennyonyi nzirinya ku ssente z'abayimbi nsirike sisobola kusirika nga waliwo bempita abasiru tosobola kuleeta tteeka nga gwalirese toli supposed direeta Minister ya Justice tosobola kukola tteeka likwata ku basawo kato abatulaba my cause is one I'm a leader. 2 saagala myaka 10 giyite omuyimbi ambuuza ngambe Wisdom wali gwe mukulembeze waffe what did you do niwakubadde embonga n'omulaalo naye tesobola kusiriwala kufuuka kidomola era muzeeyi mugamba ku TV yaffe muzeeyi gana amateeka ge baleese gagenda kutta ligaseyo ffe twali wano n'endaba Obote nga Abaganda bamugaana okuyita Eruweero muzeeyi abayimbi bajja kukubamu ennyimba wano nga bakuvuma buvumi tosobola kuzanyira ku entertainment industry mu nsi yonna n'osigalawo tosobola kwepankira ku entertainment mbuno oleeta amateeka gagisuula ndi wa movement nesobola kuba musiru kutuuka awo katukomewo